Ekigendererwa ekikulu eky'ekitabo kya Yoswa kwe kunnyonnyola ennyingira ya Isirayiri mu nsi ensuubizi, okuwamba ensi eyo n'okugigabanya mu bika byonna. Ekigendererwa kino kye kisinziirwako obubaka obw'ekitabo kino, kwe kugamba obwesigwa bwa Katonda mu kutuukiriza ekisuubizo ky'ensi ekyaweebwa Ibulayimu. Ekitabo kino kikkaatiriza obwesigwa bwa Katonda eri ebisuubizo bye eby'endagaano. Ennyanjula kyekigendererwa esiimu enkulu erijja okutandikira awo. Tweyanziza nnyo Musumba. Tugenda tutandika n'ekitundu kyaffe ekya Sande eky'amateeka olwokubiri essula 18 kuve ku lw'15 paka ku lw'22. 15 kuva ku 15. Mukama Katonda wo wagambayo bati, Mukama Katonda wo ali kuyimusiza nnabbi wakati wo ku baganda bo abafaanana nga nze, oyo gwe muliwulira nga byonna bwe byali byewasaba Mukama Katonda wo ku Kolebo ku lunaku olw'okukuŋŋaanirako, ng'oyogera nti nneme okuwulira nate eddoboozi lya Mukama Katonda wange, era nneme okulaba nate omuliro guno omungi, nneme okufa. Mukama n'aŋŋamba nti boogedde bulungi ebyo bye bagambye. Ndiyimusiza nnabbi ku baganda baabwe abafaanana nga ggwe, era nditeeka ebigambo byange mu kamwa ke, era alibabuulira byonna bye ndimulagira. Kale olituuka bulungi atawulira bigambo byange byalyogera mu linnya lyange, ndimulanga ekyo. Naye nnabbi anaayogeranga ekigambo mu linnya lyange nga yeetulinkiridde bye simulagidde kwogera, oba anaayogera mu linnya lya bakatonda abalala, nnabbi oyo anaafanga. Era bw'onooyogeranga mu mutima gwo nti tunaategeeranga tutya ekigambo kya Mukama ky'atayogedde, nnabbi bw'anaayogeranga mu linnya lya Mukama, ekigambo ekyo bwe kitajja so tekituukirira, ekyo kye kigambo Mukama Katonda ky'atayogedde, nnabbi ng'akyogedde nga yeetulinkiridde, tomutyanga. Tweyanziza ennyiriri ezo ze tusomye omutwe gwagambye nti Musa omujja. So ennyiriri zino ze tusomye bunabbi obukwata mu mbeera gye balimu ne gye bugenda okujja mu maaso, nga gye bugenda okujja Musa omujja nga tusongako Kristo. Naye kati mu mbeera gye balimu bano abaana ba Isirayiri, Musa omujja ye Joshua nga bwe tugenda okuyiga. So era nja kusaba tugenderewo direct tusome Joshua essula esooka olunya olusooka paka ku lwokutaano. Tukyali ku kitundu ekya Sande. Essula esooka olunya olusooka paka ku lwokutaano. Yesu essula esooka olunya olusooka paka ku lwokutaano. Awo olwatuuka Musa omuweereza wa Mukama bwe yamala okufa, Mukama n'agamba Yoswa omwana wa Nuuni omuweereza wa Musa ng'ayogera nti, Musa omuweereza wange afudde. Kale kaakano golokoka osomoke omugga guno Yoludaani, gwe n'abantu bano bonna, muyingire mu nsi gye mbawa bo abaana ba Isirayiri. Buli kifo kye mulirinnyiramu ekigere kyammwe nkibawadde mmwe, nga bwe nagamba Musa, okuva mu ddungu n'olusozi luno Lebanoni okutuuka ku mugga omunene
ne mu Gafulaati. Ensi yonna ey'Abakiiti era n'okutuuka ku nnyanja ennene ku luuyi lw'ebugwanjuba weewaliba ensalo yammwe. Tewalibeera muntu yenna aliyinza okuyimirira mu maaso go ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nga bwe nabeeranga ne Musa, bwe ntyo bwe nabeeranga naawe. Sikwabulirenga so sikulekenga. Nkyala Kabiito, ani alonda Joshua ono okudda mu bigere bya Musa? Tulaba nga Katonda yennyini yamulonze. Tewabaddewo kwekubira kampeyini oba Abayisirayiri kwekuba mu kalulu kulaba ani anaabakulembera. Katonda yalonze Musa ono. Gwe bagamba adde mu bigere bye Musa. Engatte efaanana etya Musa ye tuweeko ku biki Musa byabadde akola. Musa twayigako nti abadde ng'ayogera Katonda maaso na maaso. Era we baabaawo okwemulugunya. Katonda n'alambulula nti abalala njogera nabo mu birooto mu kufumiitiriza naye ono maaso ku maaso. Ekitegeeza Musa yalina enkolagana ey'amaanyi oba ennywevu ne Katonda we. Kanzo kenzire wa Mwamise Wankamba. Joshua ono gwe bagambye okuddirira ebigere bya Musa nga Mukyala Kabiito watutangazizaamu. Engatto nnene byabadde akola, yawandiisa ebitabo bino ebisooka 5. Abadde ayogera ne Katonda face to face, ate nga bw'avaayo ashininga ayakaayakana. Gwe bagambye Joshua okuddira mu biki? Mu bigere bye. Goloza Joshua yawulira atya? Kanzije wa Mwamise Wankamba. Njagala okusuubira webale nnyo ssebo nti ng'ategeezeddwa ebigambo bino ng'ate Mukama Katonda yennyini amugamba. Olaba ng'oli nga bikweraliikirizaamu bitabula ng'olaba ng'akutte omugugu omunene kubanga abantu bagambye okukulembera. Ye kennyini yayogerako nabo, yayogera ng'agamba nti bamiki bakakanyadde ensingo. Bayinza okutuuka nga banaamuwabya nga bwe baali bawabiza wa Alooni nti anti ffe tukolere ki. Kwegamba nga omulimu gwagenda okola gulabika munene ddala ng'era okukulembera abantu bano kiyinza okuba ekizibu. Naye ate era n'ekyewuunyisa ti ate simanyi bwe nnyinza kikyusa ng'ate omulimu guno gujja kumubeerera exciting. Dokita ndiwo tuli ku comparison addirira mu bigere bwafaanana ne gwe bagenda okuddirira Musa bwabadde afaanana. Joshua yawulira atya? Simanyi kubanga Bible tetunyonyola. Yes sir. Reaction ye nga bamugambye. Naye babubi kafaananyi nti Yesu yali amanyidde Katonda. Newankubadde Musa yayogeranga face to face ne Katonda nga Yesu atudde ali awo, teyavanga mu weema. Ekyavaamu Yesu alabika yafuna obugumu n'obuvumu nti Katonda yennyini mulimu guno yagukulembera. Kubanga baali tebannamulonda kukulembera Isirayiri, ne Musa akyaliwo nga bwe tunalaba gye tugenda mu maaso eyo. Yalaga okukkiriza okutegerekeka mu maanyi ga Katonda ne mu kutuukiriza ebisuubizo bye. Ayinza okuba nga teyatya nnyo n'eddoboozi yali alimanya erimugamba n'amugamba amumanyi probably, naye era toyinza butatyamu ng'omaze okulaba kye wakoze Mukamaawo n'ebizibu ebyatuuka ku Alooni teyatuuka. Ebyo Katonda tubireka. Tweyanza Musumba obadde okikoonyeko nti amawulire amalungi yali abeera mu presence of the Lord. Ekyokubiri amutumye yagwe kasita okkiriza akuwa ebisaanyizo ebikusobozesa okukola ki. Mukyala Kabiito yasinga okyogera, God does not call the qualified, he qualifies the called. And the call is the equipping.
bwakuyita akuwa n'ebikozesebwa by'ogenda okukola ki okukozesebwa ge mawulire amalungi. Naye era tukikonyeko Musumba akikonyeko kuva 3:13 nti buli Musa we yajjanga okusisinkana Katonda in the tent of meeting ne Yoshua ono yakola ki yaliwo, so yali amanyidde okubeera mu presence ya Katonda. Kyekimu ku quality gye yalina egenda okumusobozesa okubeera omukulembeze omulungi. Naye era twagala tusomeko ne mukubala tunoonya ku ebyayamba Joshua ono okubeera omukulembeze. Essula 14 olunya lw'omukaaga paka ku lw'omwenda. Tubookewo tusome olwasatu, tubookewo tusome n'olwasatu mu 8. Kubala 14 olw'omukaaga. Yoswa mutabani wa Nuni ne Kalebu mutabani wa Yefune abaali ku muwendo gw'abo abaaketta ensi ne bayuza engoye zaabwe. Ne babuulira ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nga boogera nti ensi gye twayitamu okugiketta nsi nnungi nnyo. Mukama obanga atusanyukira kale alituyingiza mu nsi omwo n'agituwa, ensi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki. Kyokka temujeemera Mukama, so temutya bantu ba mu nsi, kubanga kyakulya gye tuli. Ekisiikirize kyabwe kiggyiddwa waggulu ku bo, era Mukama ali wamu naffe, temubatya. Olwasatu essula y'emu. Mazima temulituuka mu nsi gye nnayimusiriza omukono gwange okubatuuza omwo, wabula Kalebu mutabani wa Yefune ne Yoswa mutabani wa Nuni. 3:8. Naye Yoswa mutabani wa Nuni ne Kalebu mutabani wa Yefune ne basigalawo nga balamu ku bantu abo abaagenda okuketta ensi. Kiki kye tulaba omukyala Kabiito, quality ky'endala Joshua gye yalina yamusobozesa oba egenda okumusobozesa okubeera omukulembeze? Yalina obwesige mu Katonda. Kuba bwe tusoma ku mboozi y'abakessi bano baali 12, abalala ne bakomawo nga kye boogera kye kirabwako ddala. Bannanga ebisenge byeri bizibu nnyo, abasajja bagulumivu ate balwanyi nga bwe boogera batuufu. Okusinzira ku experience yaabwe ng'Abayisirayiri tebalina bumanyirivu mu kulwana ate n'ennamba zaabwe nga teziwera. Naye Yoswa ne Kalebu bo ne bagaa nti ku bye tulabye eri n'ekisiikirize kyabwe tekiriiwo, kubanga ow'amaanyi ali ku ludda lwaffe, era bw'abanga kwe kusiima kwe we twayiseewo dda. Bo nga balaba nti ensi bagiyiseemu dda, so nga bali abakozesezza human logic balagira ddala ekizibu. So Joshua ono yalina obwesige mu Katonda nti ng'alaba okusukka ewatalabika. So mwami Kuteesa abadde n'omukono. Nze bw'otunuulira obukulembeze bwa Yoswa naddala wano mu kuketta, mutabani wa Yefune ne Yoshua baalina okukkiriza mu Katonda nga bo. Ate Yoshua ye yalina experience ne Katonda nti Katonda kasita agamba. Wano nno ne mu bukulembeze bulina ekibuzo kya soso tubuuzibwa. Weewali enjawulo ya Musa bwe tugenda okulaba ku bukulembeze bwa Yoshua n'obwa Musa ku njawulo yaabwe. Ono ye yakakasa Katonda mu mutima gwe nti bw'agamba nti kaakati tugeze bakutumye embaale, toddamu kulowooza ngeri gy'onaatambulamu otuuka embaale. Ye akugambye genda embaale, toddamu kulowooza, gwe tambula butambuzi okole ki? Ye agenda kutuusa. Kati kwe kukkiriza kuno Yoswa ke yalina ne mutabani wa Yefune. Bano balaba tugenda kukikwasaganya tutya. Ono ye yalabye dda nti bwe baba batulaze kino
kino kati kyaffe kwe kukkiriza Yoswa kwe yalina mu Mukama Katonda. Tweyanziza. Amen. Ate nno nga mu buweereza mu bya Katonda kyekisanyiza ekisinga obukulu mu bukulembeze ye diguli esembayo mu bukulembeze. Lwaki? Yesu kyali amaze okulabako buli kyonna kye beetaaga Katonda yakikola. Yabasumulula, yabayisa mu mazzi, yabawa emmere. Obanga yabikola akwetaagisa ki? Kukkiriza n'okugondera kyagamba. Mu byaffe by'obuweereza owulize n'okutya Katonda namba emu. Tweyanziza nnyo Musumba. Katusomeyo n'olunyiriri olulala era mu kubala essula 32 onyiriri 11 n'olw'ekkumi. Kubala 32:11-12. Mazima tewaliba ku basajja abaalinnya okuva mu Misiri abaakamaze emyaka 2 n'okukirawo abaliraba ensi gye nalayira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, kubanga tebangoberedde ddala. Wabula Kalebu mutabani wa Yefune Omukenizi ne Yoswa mutabani wa Nuuni, kubanga abo bagoberedde ddala Mukama. Mwami Sewankambo, okugoberera ddala Mukama, they followed the Lord wholeheartedly. Kiki kye kitegeeza? Nsobola okugoberera Mukama naye nga simugoberedde ddala. Ye nti osobola okugoberera Mukama naye nga waliwo ebitundu oba ekitundu ku ggwe ekitagoberedde Mukama. Ng'era bwe tutuuka ku nsonga eyo omugamba awo ebya Mukama sooka obizze ebbali. Nena gy'otera owulira ekigambo nga mulina bye muteesa naga ebya Mukama sooka olinde okwogera ku bya Mukama wano kati tuli ku bizinesi. Naye wano Yoswa akugambye nti wano kubala akugambye nti ne bagoberera kubanga bo bagoberedde Mukama. Mu Luzungu yagambe holy, nti mu ndowooza, mu ntambula, mu kukola byonna. Nkubamu n'ekifaananyi nti ne wano we baatuukira okukolera ennyana abaana ba Isirayiri ne bagisinza bo nga tebabyetabyemu, nti olugendo lwabwe babadde beesiga Mukama, babadde batambulira ku mateeka ge ne ku kuteesa kwe kwonna. Sibuuziza nti osobola okwesiga Mukama naye nga si bya ddala. Kuba Yesu yennyini agamba eriyo abamusinza n'emimwa ng'emitima gyabwe gimuli wala, naye abalenzi bano ababiri baalabika ng'emimwa, emitima, ebigere, amaaso, buli kimu kye baalina nga bakiwaddeyo ku lwa Mukama. Tweyanziza Yosebo. Nze njagala kwogera bwenti nti ffenna kumpi naffe ffennyini tugoberera Mukama ne tutuuka ne tutamugoberera. Bw'oba wali okozesezzaako enkola egamba ti naye manyi tuddeko mu buntu awo oba ogenzeewa akango kakukunuddeyo n'okulembeza obuntu bwo. Ensonga zino zituuse tuddeko mu buntu. Akati kankirese ku kibuuzo. Obanga bano bagoberera Mukama wholeheartedly n'emitima gyabwe, bali bagoberera ki? Half-heartedly. Kitalo. Bagamba nti abasajja bali banene bawanvu bali batuufu. Yali fakti. Ebisenge binene bigulumivu biyitirivu bali batuufu ddala. Abasajja bali balwanyi ba ntalo ffe tetuli bali batuufu. Ezi ba facts. Conclusion ki? Ey'obuntu babitunuulidde mu muntu. Human logic. Kyekiri kyobadde ogamba. Bakozesa common sense. Kiragwa n'ayonka. Kiraga bwerazi tulina okufuna omukulembeze atuzeeyo e Misiri. It's common sense. Ne ba scientists abakomyewo ababadde mu bano baatugambye nti biri ebyokulwanyisa tetubisobola
tetulina na gye tubijja. Ebintu ebiboogera facts naye Makaribu biboogera nazo facts. Then as facts to who? Spiritual facts. To even them themselves. N'okusinziira ku bo experience yaabwe ne Katonda nabo kye boogera bakikakasa nga kisoboka. Naye kakati bano abakozesa common sense baali akikunja okwo. Banywa ki? Mazzi agava mu lwazi. Common sense is useless. So ekituuka mu bya Katonda tulina okuleka omwoyo wa Katonda akole, si kukozesa logiki common sense waffe, kubanga asobola okutuyiwa ebiseera ebisinga akola ki atuyiwayo. Naye era gye tutagenda kusoma mukyala Kabita agenda kujja mu Deuteronomy ekyamateeka olwokubiri essula 3:9 batugambye nti Joshua was full of the spirit of wisdom, yayajjudde omwoyo w'amagezi. Awo mukyala Kabita wendi omanyi Oluganda luyina ebigambo bitono nnyo. Bwe ngamba wise, Mwami Kuteesa ali wise, mugezi. Bwe ngamba Mwami Kuteesa ali knowledgeable, mugezi. Bwe ngamba Mwami Kuteesa ali intelligent, mugezi. Naye wano batugambye full of the spirit of wisdom. Mukyala Kabita kitegeeza ki omuntu okubeera wise? Yali ali wise. Amagezi agoogerwako wano oba agakuba wise yali atya Katonda ate nga sekitiibwa mu biragiro bye ng'abigondera. Omuntu ali wise okutegeera kwe kwesigama nnyo ku Katonda. Then nekirala omuntu ali wise awa room okuwuliriza ebimugambibwa era n'ateeka mu nkola. Naye ali intelligent nyinza okuba nga ndi mugezi nnyo nga baga nti a problem this nga nagisolovinze dda nga sina muntu gwe neebuuzizzaako. So Joshua nekimufuula okubeera nga ajjudde omwoyo w'amagezi nti yali atya Katonda ate ng'agondera n'ebiragiro bye. Tuyanza nnyo mukyala Kabita. Ekigambo wise oba okubeera ng'ojjudde omwoyo gw'amagezi tukiraba nga kirinaanye nnyo oba kyekwatidde ddala ku bwa Katonda. Kiviira ddala kuba nti tekiri okugamba nti oli wa magezi knowledgeable. Kitegeeza nti alina byazze nga akuguseemu, agenze asoma oba ayigirizibwa, atendekebwa, ayise nesetendekera atuuse nti kati tugamba nti ono professor knowledgeable. Naye bwe tutuuka ku spirit of wisdom kiva wa Mukama Katonda yennyini, yakigaba, yakituwa, yakituteekamu. Era bw'agamba nti ono yali ajjuzibwa omwoyo ogw'amagezi nti kyaviira ddala wa Katonda yennyini nekimuweebwa. Okwongerako katono ku ka Mwami Ssewankambo nti being wise nze ngamba it's to know when you use your freedom of decision. Banga abagezi bangi naye ku magezi go ogakozesezza otya okusalawo ekituufu mu budde obutuufu. That is a wise person. Era okwongera okugumiza nti amagezi gano gaweebwa Katonda. Bwe tulaba ku Mukama waffe yennyini bwe yali ku nsi ng'omwana omuto ng'akula mu Luka 2:5-2 batugamba mbu he grew in stature and wisdom. Neyongera okula mu mubiri ne mu kutegeera oba ne mu kumanya. N'afuna obwagazi okuganja eri abantu n'eri Katonda yennyini. So wisdom eno bwe mutabaamu Katonda, it is not wisdom, it is something else. Eyinza oba knowledge oba intelligence but not wisdom. Tweyanza mukyala Kabito okukakasa ensonga zonna ze twogedde. Deuteronomy ekyamateeka olwokubiri essula 4 kuva ku Lwokutaano Katonda abagamba nti bwe munaawulira ebiragiro byange ne mukwata amateeka gange amawanga gali agabalinaanye gajja gamba naye lino eggwanga ngali abantu bagezi wise. So okubeera wise
mulimu okukwata ebiragiro bya Katonda. Nti gali amawanga gwe ganalaba Isirayiri ng'ekutte ebiragiro bya Katonda gajja kubeera attracted gagambe abantu bano balina Katonda waabwe ali kumpi n'eggwanga lino ly'abantu bagezi katugende tusenge eyo era nga kyekyali ekigendererwa kya Katonda. Kyo kye tulabawo nga mwami Swankambu abadde atugambye. Naye ekitundu kya Mande kyabadde kigezaako okutulaga engeri ekitabo kino Musumba abadde akikoonyeko nga tutandika gye kyasengekeddwamu nga tugenda kuba n'ebitundu 4. Ekitundu ekisooka tulaba nga basala Yordan crossing the Jordan ejja kuba mu essuula emu. Ekitundu ekyokubiri nga batutte ettaka lino nga bamaze okusomoka tujja kukiraba mu ssuula ey'okutaano. Ekitundu ekyokusatu bamala odigabanamu mu bika 12 ejja kuba ssuula ya 13. Then ekisembayo ekitundu ekyokuna tujja kiraba mu ssuula ya 24 nga Joshua akola apiiru okusigaza ekifo kino Katonda kyatuwadde tulina okumugondera era waagambira nti nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. So basically kyekyabadde ekitundu ekya Mande nga batulaga engeri gye baasengeseemu ekitabo kino. Naye twagala tugende ku Tuesday tuddemu tusome Joshua essuula emu onnyo olwokubiri n'olwokusatu tulabe. Olwokubiri n'olwokusatu. Nti Musa omuweereza wange afudde. Kale kaakano golokoka osomoke omugga guno Yoludaani gwe n'abantu bo bonna muyingire mu nsi gye mbawa bo abaana ba Isirayiri. Buli kifo kye munaalinnyiramu ekigere kyammwe nkibawadde mmwe nga bwe nagamba Musa. Tusumba Kakembo ndiwo tukubemu akafaananyi tuli ku kitundu kino ekya Tuesday. Tukubemu akafaananyi Musumba nga Joshua ono Katonda amugambye golokoka mugende muyingire mu nsi gye mba. Joshua ono abakugamba nti siina maanyi ago basijja kusobola. Katonda yali badde asobola okumuddamu okumwegayirira nti nawe golokoka. Tukubemu akafaananyi ako tulabe abakugaana what would have happened. Emyaka 4 butusaako emabega Katonda bajja abantu ku Sinaayi n'abatwala Kadesh Barnea ku nsalo bateeseteese okusomoka ne bateesa nti tusooke togette ku nsi tulabe. Ne bagenda ne bakita ne baza lipooti eri gye tebali twogerako ne bagamba nti tebisoboka. Ne bakaaba ne bagamba n'okugamba londo omukulembeze atuzeeyo wa Misiri. Mukama Katonda teyabakakaatikako kuyingira teyabatwala ku kifuba. Naye olw'obutalaba kyakoze kubatuusa wano ekimunyiiza nnyo n'agamba nti mmwe abalaba bye nakolera Isirayiri okuva e Misiri abasusse emyaka 20 tekuli n'omu ku mmwe ajja kutuuka mu nsi eno nsuubizi. Kyali kibaddewo ssibo n'abazaayo emyaka 40 mu ddungu. Singa na bano bakomezaawo omulundi ogwokubiri beekyanga ne badda mu biri by'abanaabwe bye baakola emyaka n'agayise. Simanyi kyali kibeetaagisa okukkiriza okutuukiriza Mukama kyabagambye. Tweyanza Musumba tulaba nti ekisuubizo kino ekyokuyingira mu nsi ensuubize yali yakiwadda yakikola dda bbanga liri eryedda ng'akigamba Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Naye mukyala Kabiito lwaki ensi eno Katonda gye yabawedda ekisuubizo kino okutuukirira lwaki Joshua alina kugolokoka asomoke? Lwaki tekisobola kutuukirira nga takoze move eyo y'okusomoka bayingire? Mukyala Kabiito. Mu bintu by'okukkiriza obuulize kikulu. So bw'agamba nti golokoka gwe n'abantu bano bonna aba Isirayiri musomoke. Senga agaana okugolokoka oba senga abagamba ne bagaana okusomoka, they have failed themselves. Naye ye ogugwe gwa kubasomosa. Your part is to obey. So mu bulokozi naffe tulina ekitundu
ekyaffe okusinga kyabuulize bwe munaajeema Isaaya 1:19 aga nti bwe tunaajeema tunaabonaabona naye ate bwe tunakkiriza bwe tunaagonda tunaalya ebirungi by'ensi so ogwaffe gwa kugonda ne tukola ekyo ekitugambiddwa. Tusumba ina kyeyongerako tuyanza mukyala Kabiito naye tulaba nti ebisuubizo bino tebyakoma ku Ibulayimu, Isaaka, Yakobo n'abaana ba Isirayiri. Naffe baatuwadde mu Bebulaniya essula 6 nnyolwe 17 paka ku 18. Katusomeyoko abasika b'ebisuubizo ky'ekitundu kye tuliko. Bebulaniya essula 6 nnyolwe 17. Mpozi kiyinza okwongerako nga kyabiko. Yesebo. Nti Katonda is a God of second chance. Revelation in all we nasomyeho kwi. Introduction. Munyanyula. Katonda agawe mukisa omulundi ogwokubiri. Bali baagaana noyita emyaka 4 n'aba omukisa omulala. Okuva awo najja nga bawa emikisa emirala. He's a God of second chances. Naffe bwe guli. Abebulaniya 6:17. Katonda kyeyava ateeka wakati ekirayiro ng'ayagala okubooleseza ddala ennyo abasika bekyasuubizibwa okuteesa kwe bwe kutajjulukuka. Olw'ebigambo ebibiri ebitajjulukuka Katonda by'atayinza kulimbiramu tulyoke tubeerenga n'ekitugumya ekinywevu ffe abadduka okunoonya ekyekwekero okunyweza essuubi eryateekebwa mu maaso gaffe. Tweyanziza tulaba nti ebisuubizo tebyakoma ku Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo n'abaana ba Isirayiri. Naffe bw'atuwa ekisuubizo n'agamba ndikomawo mbatwala eyo gyendi. It is a promise gye tukakasiza ddala nti nga bwe yakyogera tujja kukola ki? Tujja kugenda. Era ne batugaga nti wano Joshua kye yali yeetaaga okuwangula the presence of the Lord. Naffe bw'atugamba mu Matayo 28:2 nti ndibeera nammwe, ndi wamu nammwe okutuusa the end of the age we yakiyise mu Luzungu. Kitegeeza naffe ekyo kisuubizo tetweraliikirira kuba agambye ali wamu naffe. Naye mukyala Kabiito tugambye nti ebisuubizo okutuukirira naffe tulina paati gye tukola ki? Tulinayo ko ebisuubizo mu Bayibuli Katonda byatuwa nga bijja kutuukirira, naye ng'okutuukirira kwabyo naffe tulina paati gye tukola. Ngenda tandika ne mukyala Kabiito ne mwami Ssewankambo ne Musumba. Jangu nafutese ffenge bw'ayogera Mukama ebiyo ne binaba biyitirivu kati nze bwe ŋŋaana okujja nsigaza ebibi byange ekyange kyakugonda nzije ekyokunnaazaako ebibi akikole ekyo kimu. Dr. Kakengo. Matayo 10 Matayo 10 okutuusa ku Lwasatu. Mujje ndi mwe ndabakoye. Nange ndabawummuza. Tutandikirawo wennyini. Paati ye eriki? Eya Katonda neya yakuwummuza. Yawa emirembe. Naye tagikusanze eri. Akugambye nti jangu gyendi. Jangu. Oyinza okuba nga gy'oli tasobola kuweerayo mirembe. Kabe kasinga gy'oli kikulyako emirembe. Jangu. Question is it lwaki tukaluubirirwa nnyo okujja? Come. Bye tuleka nga tebirekeka. So yange tukitegedde side yaffe yakugenda.
bwe tugenda atuwe rest atuwumuze tasobola tuwumuza nga tetukoze eki tetugenze. Mwami Ssewankamba ekyange njagala kisoma kya Yokaana 14 okuva ku lunyiriri olusooka nti omutima gwammwe tegweraliikiranga mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ngenda okubateekerateekera ekifo, era obanga ngenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mubeere eyo. Era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi. Thomas awo ne tagenda awo ne tayongerayo ayo wakulu sebo. Okay. Thomas n'amugamba nti Mukama waffe tetumanyi gy'ogenda, ekkubo tulimanyi tutya? Yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Akali yabagambye ndimukkiriza Katonda nange era mukkirize Katonda era nange munzikirize. Katonda baali bamukkiriza. Ekizibu kyabwe butakkiriza ono, butakkiriza nti ono yekkubo n'amazima n'obulamu, butakkiriza nti ono bwe bulamu, butakkiriza nti ono ne Kitaawe bali omu. Awo baalina obuzibu. Era bw'anaatuuka bajja kumubuuza nti wakiri tukolera ekimu kyokka nti tuleke kitaffe. tweyanziza nnyo Musumba. Wednesday yatugambye ddamu amaanyi, be strong. Tugenda kusoma Joshua Shulemu olunya olw'omukaaga paka ku lw'omwenda tulabe lwaki ekigambo ekyo ddamu amaanyi akiddiŋŋana. Kyetwagala okusooka okumanya maanyi kigano gaboogerako bwe tunaakwata ku ekyo nga Mukama aweebwa ekitiibwa. Olw'omukaaga ddamu amaanyi guma omwoyo, kubanga ggwe oli basikira kituufu oli basikira abantu bu ensi eno gye nalayira bajjajja baabwe okugibawa. Naye mala okuddamu amaanyi n'okuguma ennyo omwoyo, okwekuuma ng'okukola ng'amateeka gonna bwe gali Musa omuweereza wange ge yakulagira. Tokyamanga okugaleka ku mukono gwo ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono, olyoke oweebwenga omukisa buli gy'onaagendanga yonna. Ekitabo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwako, naawe onookirowoozangamu emisana n'ekiro, olyoke weekuumenga okukola byonna bwe biri ebyawandiikibwamu. Kubanga bw'onootereezanga bw'otyo ekkubo lyo, era bw'onooweebwanga omukisa bw'otyo. Si nze nkulagidde? Ddamu amaanyi, guma omwoyo, totyanga so teweeraliikirira so teweekanganga, kubanga Mukama Katonda wo ali naawe buli gy'onaagendanga yonna. Tweyanziza okuva ku lw'omukaaga paka ku lw'omwenda zeemuddamu amaanyi emirundi 3. Lwaki emphasis agikoze Mwami Ssewankamba mukyala Kayitonde Musumba? Emphasis ene yaddamu amaanyi lwaki? Ye maanyi kige yeetaaga? Twandirowoozezza nti olw'okuba nti tugenda mu nsi ensuubize gye twalabye abasajja abanene abawanvu n'ebisenge ebiyitiridde nti amaanyi gaayogerako gegana agali fiziko ageetaaga okuba ebisenge bino biveewo bigweri n'okwaŋŋanga abasajja bano. Naye nze nalowoozeza era nalabye nga wano Mukama ayagala amugumye addemu amaanyi asobole okubanga bw'ayogera n'abantu be bw'abalaga ekyokukola basobola okumukkiririzaamu, basobola okugonda nga bategeerera ddala nti ebigambo by'ayogera biviira ddala mu ntebe ya Katonda. Nange nzeza nti ekiddiŋŋanya kuba Katonda yennyini yayogera ng'agamba Joshua nti addemu amaanyi. Ekisookera ddala omulimu Joshua gwe yali ayolekedde
tegwali mwangu ogw'okulembera abaana ba Isirayiri bano abatuusize ddala mu nsi gye yarayira bajjajjaabwe. Ensonga ey'okubiri, ekika ky'abantu be yali agenda okukulembera kuba twalaba Katonda yennyini ng'aboogerako nti bakakanyavu baaki bansingo, tebaali bangu bwe banga embeera y'ennaku zino bwe twogera. N'ekyokusatu, kumukkirizisa nti mu byonna by'onooyitamu oba banaajeema oba banaagonda, nze akuwadde obukulembeze, ndi wamu naawe buli gy'onoogendanga yonna. So bali bonna bayinza okugaana, naye mu maanyi go oba obwesige bwo buteeke mu nze, omanye nti olina ow'amaanyi ku ludda lwo. Amina. Dokita. Mbabinyonyedde bulungi nnyo. Bagala kwongerako bubiri bwokka. Kiki ekyali kibula ku Alooni? Kiki ekyali kimubulako mu kukozesa abaana ba Isirayiri ennyana bakola ekibi ekyenkanidde awo? Ye talina maanyi agayimirira ku kyamanyi nti kyekituufu. Okubulwa amaanyi okwo ne kumuleetera obuzibu. Namba bbiri, njibuuza kuteesa abasajja bano abakozeseza logic ne bakola analysis, situation ne bagifundikira bulungi, ne bakola ne conclusion, tudde Misiri. Nabana abajja ne bagamba nti newankubadde tetumanyi kyagenda kukola, naye bali bemutya n'ebisikize byabwe byagenze dda bafu. Ate babalabako ku bombiriri akabiri ano ne 10, bani abakozesa ennyo amaanyi? amaanyi ag'omubiri amaanyi bani abalina amaanyi ag'okukkiriza be bano ababiri. Ababiri balina amaanyi. Bakkiriza ki? Nti Katonda asobola, kyabawadde kyekyo, kyayogedde kigenda kutuukirira. Era bwe gwali olwali oba kitya kigenda tuukirira. Munsomere Isaaya 3. Njokakagala nnyo ne mu Luzungu. For thus, Isaiah sura 3:15 kansomeko mu Luzungu. For thus says the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest you shall be saved. In quietness and confidence shall be your strength. Neyo wegamba. Kasome mweye. This is what the Sovereign Lord, the Holy One of Israel, says. In repentance and rest is your salvation. In quietness. Nemukuwummulira muye mujje gyendi muli obulokoziibwe bwamala onazaakako. In quietness and trust is your strength. In quietness and trust is your strength. Kuteesa gurupu zino ebbiri ez'ababiri ne 10 bani abaali basinga okuba ennyo Kerere? bane 10 bakuba Kerere obudde ne bukya n'ekibiina kyonna ne bakisika ne kidda ku lirwabwe ne bakuba emiranga. Naye wano agambye nti in quietness and trust wali amaanyi gaffe gali mu kutegeera Katonda ono nti yasobola, yalokola, yalina amaanyi gonna. Nodira ekintu kyonna kyonna n'okimukwasa n'okiraba ng'ekiwedde mu ngalo ze, gwe n'owummula tekiwetaagisa nnyo Kerere mungi. Kale so bane kansooka enzireyo eri tulabe emikwano gyaffe tugabaneko nabo ate tuwulire kye batugamba bo bayize batya. Bana in quietness and trust ge maanyi go
Kagamba ako nali ntera kawuliramu omukyala musomesa awo ku Bugema University, Jennifer Mbabazi, gwe sirika okkiririze mu Katonda. Kintu kya bunafu nnyo okusirika wakati w'ebintu ebiriko fact. Takaligenda gulyawo osirise. Tugende mu maaso tubeewo. Nzize wa Musumba Kakembo. Ebigambo bino bimaze omugambibwa. What happens next Musumba tunnyonnyolemu awo. Katonda amuzizaamu amaanyi. Ng'ayita bakadde. Nga bawa instructions. Mugire mugamba abantu basibe ebikunta. Mu nnaku 3 tugenda kusoma. Omulala yongereke awo. Nga bw'otugambibwa yaddayo n'awa ripooti. Nabo ne bamugamba tujja kukugondera. Nga bwe twagondera Musa. Era anaawakanya byonna bino ebintu. Waakufa oba waakutugibwamu. So nga tulaba nabo ng'eno Mukama bwe yali akola ku Joshua. Nabo ali eno akola ki? Abakola. Era lesson gye tugenda okuddamu okusoma Sabbiiti ejja. Egenda kutulaga nga bali mu nteekateeka. Basindiseeyo ba spies. Balabe ettaka gye tugenda. Wano nga ne strategy Mukama atandise omuwa ebirowoozo ebirungi bye bagenda okukozesa okusobola okutuuka mu nsi ki? Mu nsi ensuubize. Mukyala Kabito afundikire. Tweyanziza naye nga bw'ogambye nti tugenda laba nti Musa Joshua akoze ekitundu kye nga Katonda bw'akoze eki bw'amulagidde. Era amala okufuna amaanyi ajja ayogera ng'omukulembeze with all the courage. Tweteeketeeke mu nnaku 3 tugenda kutambula. Nabo ne bakkiriza okutambula naye. Ebinaddirira tunaabiraba mu kusoma kwaffe okuddako. Kama Katonda waffe tukwebaza olw'ebyokuyiga bino n'abaddu n'abazaana bo boolungamya okubituwandiikira. Tusaba bitukoleko ayi Mukama bitukyuse okwongera okweteekateeka okugenda ewaffe bw'onooba okomyewo omulundi ogwokubiri mu nnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege.